The black book knows your name. One day you will pay the price of your actions. Mbalamusizaako nnyo bannansi basebo ne bannyabo mugyebale mu programu gye mbaleetedde eno lw'ogenda okumanya nti obubbi obuli mu Uganda tebukyalina kkomo. Omuntu akubba ne yeegatta ne banne abalina okuyamba nga be balina obuyinza ne bakutuusa okwetuga naye nga buli kimu ekikyo bakibbye kyokka ng'ate be baalina obusobozi obukutaasa singa obbibwa. Mu programu y'olunaku olwaleero mbaleetedde omukyala ono nga ye Nantebe ow'ekitundu ekiyitibwa Kibirisero e Busaabala Ward, Masajja Division, Makindye Ssaabagabo Municipality, saako ne defense we omwami ayitibwa Luswata. Bano oluvannyuma abeegattibwako abanene okuva ewa state e Makindye, abanene ab'emmundu okuva mu poliisi saako mu ofiisi ya RDC, kwambukira ddala mpaka mu ofiisi ya President Museveni okubba ettaka ery'omugenzi Namusoke Naume erisangibwa mu Wakiso District. Bano babonyaabonyezza omwana we Muwanga Ronald nga ssaawa eno aliira ku nsiko. Buli linnya nga bw'owulidde akayimba kentandise nako kayitibwa The Black Book knows your name. On every page, ku buli page okuli obulumi bw'abantu, Black Book teri kwerabira. Mugenda kuwulira mu programu eno olukujjukujju abakungu abalina obuyinza bwe basazeewo okunoonya okutugumbula mulekwa atalina yadde muganda we bamubbeko ettaka. Era programu eno ngisindikidde buli muntu yenna agula ku ttaka ly'omugenzi Namusoke Naume mu Kibirisero e Busaabala Ward ng'oyitira ewa Nantebe w'ekyalo saako ne defense we bwe beegatta ne babbulooka abaviira ddala mu State House okubba ettaka ly'omugenzi nga balibba ku mulekwa eyalisigaza. Mu programu eno mwenna mbasaba nga bwe mbagambye funa ka Black Book okozese Black Pen okuwandiika, kubanga mu Uganda temukyalimu muntu yenna asobola kutuwa bwenkanya tusigaza biwandiiko. Mukama Katonda bw'ali tujjukira amannya ago agali mu Black Book olimanya w'otandikira okubanja ebyatubbibwako ab'obuyinza mu kiseera nga bakyakutta obuyinza bwe bakozesa okunyagulula buli omu. Ng'era akayimba bw'okawulira akali emabega nti Black Book teri kwerabira, nammwe mbasaba temwerabira. Kaakati kangende mu programu y'olunaku olwaleero butereevu, kigambo ku kigambo, linnya ku linnya, n'ebiwandiiko byonna bino byembalaga bwe bujulizi obw'enkukunala ku bubbi buno obutagambika. Kantandikirewo programu lwe mugenda okutya ensi eno bwetakyalimu bwenkanya. Every pain, every page knows who you are. The Black Book. The Black Book. Our only hope. Hello? Hello? Sawa nkulamusiza. Naye nkulamusiza nje ssebo. Oliyo gye ssebo? Gye tuli ssebo. Muliyo muti eyo. Obulamu buli butya? Obulamu bwandibadde bulungi naye tulina abantu abatutawaanya be tulowooza nti bandibadde bakola emirimu gyabwe olw'obuzito bwa ofiisi ze balina. Era ate ne weesanga nga bazikozesa kuyamba abantu abatawaanya abalala. Kantandike n'erinnya lyo ssebo. Amannya gwani ssebo? Saba amannya gange nze Muwanga Ronald. Yes ssebo. Nga ekintu ngendeese kwe kukutegeeza ku
ku ngeri gye mbonyeebonyeemu n'abakulu mu ofiisi za gavumenti ez'enjawulo nga bw'ogenderera ebintu byabwe bye bakola obiraba nti bikolwa bigenderere. Ensonga esinza okundeeta ssebo gy'oli ly'ettaka lye njagala okwogerako erisangibwa ekibiri sayidi z'ebusaabala eyo mu ggombolola y'Amakinje Ssaabagabo mu Wakiso district. Kakati ssebo omwaka oguwedde natandika okunoonyerezaako ku waka we tuzaalibwa. Waka wano tukoze watundibwa olw'okuba nti bakadde bange baawummula nkyali mwana muto nensigala nga nukuziddwa abantu ab'enjawulo era benjagala okusiima mu ddoboozi lyange. Mwami wanga soko osimbe wakati awo kubanga oyogera mpandiika. Nsaba ombuulireko obuzibu bw'ozza okwogerako buno bw'otandika okunnyinnyonnyola buli wakati wo naani igwe ne baani? Obuzibu bwange bwenjogerako bw'okubba ettaka lino buli wakati w'omukyala chairperson akulira ekitundu kino, ng'omukyala oyo alwiriddeko ddala kubanga nze emyaka 3 gyempezezza. Omukyala ono yabaddeko nga okulembeze, nze sirabangako chairperson mulala. Obuzibu bwe buli wakati wa chairperson wa ddaala ki? LC1 n'abakulu abalala ngenda bakumenyeza amannya. Omukyala ono ng'ayitibwa Namatalusi n'abeera ne defense we bwe batera okutambuza ensonga zaabwe z'ebyettaka ye mwami Ruswata Sulaimaani nga ku ttaka lino yakolagana n'ababulooka bano wammanga okuli omwami Walusimbi Majidu, Sennabulya Timothy, abo nno nga baami mu nsonga z'ebyettaka ebyo buli kyanga balina kagurupu kaabwe eyo sayidi eyo. Ne kubeerako abasirikale era abajja babakwatirako ku nsonga zino bali Katwe awo ku Katwe Division Police mu Lands Department, kubanga saagala gamba nti abasirikale bonna awo. Kati oyogera Katwe gye mmanyi obulungi eri wano ng'ova ku lawundi y'Ekibuye eyo police headquarter eri awo? Ng'ova ku lawundi y'Ekibuye ng'oyambuka e Makindi awo mu Land Division mwe muli mu Lands Division mwe muli omusirikale ayitibwa Esimu Joel, Mwebaze Gabriel, Kwenseri Judith, Moses Orimi, ono nga yakolanga scene of crime officer. Soko nkutegedde ne wabeerawo ne state attorney gwe bayita Adongo Harriet. Birimu ne state ngera bwe naakunnyonnyola ojja kulaba engeri gye yajjamu abakulu bano buli omu engeri omulimu gwe gye gwali. State attorney Adongo Harriet mpulira. Naye abakulu bano kati ate bagufudde mulimu gwa kuntiisatiisa, gwa kumpooninga buli kaseera, buli afunye omukisa gwe waagukozesereza akola ekyo. Naye ensonga zino zaatandika zitya? Tugende maaso. Ensonga zino zaatandika omwaka oguwedde, naye nga mbadde ndudde akabanga nga nzinoonyerezaako. Naye omwaka oguwedde we nasinga okuteeramu ddala amaanyi nga neebuuliza ddala ewaka waffe we tuva we twazaalibwa waatuuka watya okugenda nga bakadde baffe bawummudde. Kubanga nze nasigala mu mikono gya jjajjange, maama ne taata nga bawummudde ku myaka emito. Nze nali myaka nga 3-4. Taata n'awummula, jjajja najja n'awummula mu 96. Jjajja ye yakkuza. Kati awo naye mu 96 awo n'afa kuba bakadde bange bwe bawummula gwe nsigala naye.
of course ninako ne bakazini bange abalala bwe twasigala ne jjajja naye nga jjajja bw'amala okuwummula n'enfuzibwa ate ab'oluganda abalala naye era benjagala okwebaza mu ddoboozi lino kakati omwaka oguwedde bwe mpita mu byangungu nga nzira ku ttaka eryo nze kennyini njagala okutegeera ekituufu njawukane ku ebyo bye nakulampulira nti ettaka lyaffe lyatundibwa mu ngeri bweti ne bweti kati nga nange ndaba nsobola okukola okunoonyereza okwange okunoonyereza okwange sebo kwantuusa ku mwami ayitibwa nabuuzanga abatuuze abatudde ku ttaka awo nga baŋŋamba nti tulina omwami Musiitwa Joseph ffe ye yatuguza Musiitwa Joseph kakati nensangako n'abantu abalala waliko omukyala Namusoke Agnes omulala bamuyita Nalwanga nasangako Sande Okero abantu abo nga nabo batudde ku ttaka naye Musiitu ono nga ye yatwalako ekitundu ekisinga obunene like nga 3/4 y'ettaka bonna abasinga nga gwe basinga okusongako olugalo. Ettaka lye twogerako lyenkana ki? Liringa yiika 2. Kakati oluvannyuma omukyalo omwami ono bwe munoonyereza nga mbula nganze kati lumu mba ntambula ku kyalo okwo nga nsanga omwami bamuyita Muwanga Patrick nga ye mutongole wa Kabaka kati bwe tunyumya ye ekifaananyi kyange yakisika mangu era yambuuza mangu nti owaaye omwami gwe bayita Muwanga Fred omumanyi Muwanga Fred ye mukadde wange eyawummula nti emufaanagana kati emboozi eyo neetutuusa n'okumubuuza nina omwami gwe bandagiridde ku ttaka lyaffe naye bwe munnyonnyola erinnya Musiitwa Joseph nanga mumanyi era mwana wange ensonga z'okutunda awo baayagala okuzireetako mu ofiisi yange naye nze nazigoba kubanga nze nali manyi ettaka eryo ate nga nammwe nali mbamanyi kyova olaba ensonga ezo baazitwala wa chairpersoni era ye yamaliriza nga okutunda kukoleddwa mu ofiisi ye omukyalo oyo Namatalusi kakati omwami oyo nga ngamba nze nja kufunira Musiitu ono nja kumufuna tofaayo era tewaayita bbanga ddene nga lumu ogw'omukaaga omwaka oguwedde omwami ono yafuna Musiitwa yamuyita ewaka we ne tutuula mu miitingi naye omwami ono mukugerezeganya nga abadala aduula very disrespectful naye nze nasigala mubuuza njagala okumanya ebiwandiiko by'ewaka waffe engeri gye wagulawo kubanga nali saagala kulumba muntu ate nga watudde yagulawo mu butuufu naye omwami ono Musiitwa ku ttaka wali ye tatuulawo tabeerawo awangalira kajjansi kati wano ku ttaka lyaffe yazimbawo akayumba era bw'onootunulira vidiyo gye nakuweereza nga tebannaba kusendawo ojja kulaba akayumba ako katono nnyo kali kokka kapya yazimbirawo omuvubuka kati bwe bafuna agula omuvubuka oyo yamutwalira omuntu agula ne bakkiriziganya ono nadda n'amusalirako kati omwami Muwanga oyo nga nsigala babuuza omwami ono ebiwandiiko ebyagula ewaka waffe nsaba mbirabeko kati omwami nga ngamba obirabeko obikozesa eki kati olwagira omwami ono Muwanga Patrick n'amuzzaako ebbali ne banyumyamu bwe yamala n'akomawo n'ambuuza obadde oyagala ki konze mwami Musiitwa kyenjagala nkikunnyonnyodde njagala kulaba ku biwandiiko bye waguzisa ewaka wali kati omwami n'agamba kyenyinza okukolerako kyakkuwaako oleme kubeera awo ng'obundabunda nga bwempulidde Musiitwa akugamba nti tasobola kukulaga biwandiiko wabula kyasobola okukola akuweeko ku ttaka oleme kuzunga neme kuzunga kakati omwami ono ng'ajjayo akapapula yalina ka notebook ng'awandiikako akalagaano bwe nkasomamu nga mwegayirira nti engeri gye tutudde mu ofiisi ennamba ey'omutongole wa Kabaka nasaba mwami Muwanga Patrick atufunire ku headed paper omwami ono awandiika kwegamba kyemujjako kirabike nga kiri official bulungi era omwami ono yakkiriza n'awandiika endagaano gye nnina mu mutwe obulungi nti nze okugaba poloti ogirinako kopi endagaano gye yakuwandiikira olwo tutandise onoonyereza ogenzeeyo akukudaalidde bw'akukudaalidde nagaaka kale tobinoonyereza nnyo kankuweeko
awandiise kakiiti akatategeerekeka osabye omwami wa Kabaka headed paper endagaano gye yakukolera ng'akuwaako ku ttaka eryo ogirinako kopi yesebo njirinako kopi era naawe ngenda kugikuweerezaako omwami ono ng'awandiike nti nze Ssaalongo Joseph okugaba poloti nze Ssaalongo Joseph Musiitwa mpadde ku mwami Muwanga Ronald poloti ku kibanja kyange ekisangibwa Kibiri poloti eno epima 4:25 ensonga kufuna ku mugabo gwa bujjajjaabwe era tetwalwa nga emikono giteekebwako nga nina mukyala mukwano gwange looya akola National B Musoka and Company Advocates mukyala ono nga mutwalira ku ndagaano eno kakati naye bwe twava omwami ono ng'agamba ndi ku bwangu ŋŋenda naye mbadde njagala endagaano eno ogitwalireko chairperson oli Namata agiteekeko stamp ne signature era twavaawo awo ffembi ne tugenda bwe tutuuka mu ofiisi y'omukyalo oyo twamusangamu kati omukyalo oyo omwami ono n'ayingira mu ofiisi y'omukyala n'amunnyonnyola gy'ava n'ebikoleddwayo kati nze wabweru we nali nnyimiridde omukyala kwe kumugamba Musiitwa okoze ensobi omwana oyo obadde tomuwandiikira ndagaano efaanana bw'etyo omanyi awantu awo bwe twatundawo ne bwe twafunawo yo endagaano gye mukoze eriwa eyo gisazeemu okole ng'omulaga nti omuguzizza oba yakuguzeeko oli wabweru obawulira we nali mpuliriza buli kimu era nayanguwa misinde agenda ono okujja nkime bayisazeemu ekikino ekiwandiiko nga nze mmaze okufuluma geeti ye kati bwe nzira ewaka nategeezaako waliwo omuganda wa jjajja we nali mbeeraawo si wala n'ewali wenjogerako nga mutegeeza byenva ne byenfunyeeyo yali musanyufu kuba ebbanga lyonna nzaze nga ŋŋamba siri musanyufu n'ettaka lya muganda wange lye baatunda siri musanyufu kakati kwe kumuleetera amawulire ago kati kwe kugendako ew'omukyalo oli gwe nkutegeezezza looya bw'asoma mu ndagaano eno yambuuza ebibuuzo bino Musiitwa ono akuddiza ku ttaka lino ng'ani ewammwe mumuyita mutya taatawo oba sayidi ki gy'ava konze tewali konze omuntu ono bw'akuddiza ettaka mu fashion bweti abeera amanyi ekituufu ekyakolebwa era tetwalwa ne bantegeeza awo emiwendo egy'okusasula bankolera amabaluwa ag'abantu bano bonna abatudde ku ttaka kuba twali tumaze okutegeera nti ono kabaguza ettaka yalifuna mu bukyamu ebiwandiiko aganye okubitulaga ate n'engeri gy'alikomezzaawo ne tubatwalira amabaluwa agabasaba okumanya okufuna ku biwandiiko byawo we batudde kati mwami Musiitwa n'olwokuba yali yeetooloolerako ensonga yagaana kati oluvannyuma nga abantu ku kyalo kuli bakitegeerako nti nno omwami ono alabika yabaguza talina ndagaano ntuufu kati nga puresha etandika okusituka mpola mpola kakati ku ttaka eryo kuliko n'omwami ono Sennabulya Timothy naye yasuubulako ku Musiitwa ono nga bbulooka w'ettaka ono bwe yamala okufuna ekintu kye n'oli n'amusuubulako era naye alina baaguzizzaako kati ewaka wa muganda wa jjajja ono waliwo omwami bamuyita Kinene Godfrey tuludde nga tumumanyi kubanga yaleetebwa nga ayambako mukadde ewakaawo omwami ono mu kwogera ngeri gye nali nfunyeemu ebbaluwa eri esooka Musiitwa nga azza ettaka gyendi yali abiwuliddeko era yali yabitegeeza ku mwami oyo Sennabulya Timothy kubanga ne bano be yali yaguza nabo baali bamugamba nti eno eriyo omwana eyakomawo atusabe okubipapula engeri gye twafuna wano kati gwe yatuguza gwe olina okujja otutegeeze kati omwami oyo Godfrey Kinene antwala waliwo sande emu baali boogerezeganyiza n'oyo Sennabulya Timothy antwala ewakaawe waabeera yasooka kubiŋŋamba emabegako nga ŋŋaana mugamba yajja tusisinkane wano ku ttaka tuwogereraawo ti abadde asaba tugende ewakaawe tuwogeremu era nagendayo ku sande emu ne tutuula naye era nga naye ambuuza ebintu ebyo
ne mugamba nze njagala kulaba ku ngeri gye mwagulamu awo kati ko ye nti nze nagula ku Musiitwa naye nze nja kunoonyeza Musiitwa tutuule atubuulire kuba kakati ffe bw'otuvunaana tuba tuvunaana Musiitwa konze mwe mwagula muti ekintu kye mutaale tunulako ngeri ki muntu akibaguza bwakiinako bwannannyini kinze ndi musuubuzi wa ttaka ebyo ebimu sibigenda nnyo era tewaalwa kati bo nga bateeka puresha ku Musiitwa ng'ayita mu chairperson nga bateekawo olukuŋŋaana olw'abantu bali abatudde wali Musiitwa be yaguza nabo naffe era nategeezebwa olunaku olwali olw'13 nga Juuni endagaano eri esooka yali ya lumu nga Juuni kati kuno tutula nga wayise weeks ezo nga 24 kati omwami yesebo kati omwami ono bw'ajja meeting eno yalimu abantu bangi byentegera oluvannyuma nti abasinga baali babbulooka naye kwaliko n'abatuuze abamu abava ku ttaka wali kati nata meeting eyo yatandika yakubirizibwa defense w'ekyalo mwami Luswata Sulaiman nasaba okwennyonnyolako naye nga byonna bye nali nennyonnyolako omukyalo oyo Namata abimanyi bulungi kubanga nga bwe nkugambye ku kyalo kuli aluddeko nnyo ali mu myaka nga 2+ nga ye chairperson famire yaffe agimanyi bulungi era nannyonnyolangako nga naye bw'abannyonnyola omwana ono mumanyi ne jjajjaawe nali mumanyi ne muganda wa jjajjaawe akyaliwo era mumanyi kati oluvannyuma bwe mala nze okweyogerako nabuuzibwa kiki kyenjagala eri Musiitwa ne muga omwami oyo namutuukirira mpa ebiwandiiko ebiraga ebikakasa we yagula kati naye n'aweebwa omukisa yeeyogereko teyayogera bingi wabula yasaba yeetonda era n'akakasa nti watudde alina ye engeri gye yafunawo nze n'engeri gye nafunawo awo naye yampitanga mutabani mbadde nsaba mbeeko kyenkomyawo omulundi ogwokubiri abantu bange abamu abalina we batudde oleme okubajjawo konze mwami Musiitwa nze nkusabye kulaba ku biwandiiko bye wagulisa wali ng'era bwe nzize nkusaba kati omwami ono nga naye alemera ku nsonga gy'awadde atukkiriziganya omwami ono nga bawandiika endagaano endala ey'okukomyawo si kugula si kutunda wabula okukomyawo kakati ng'endagaano eyo ekolebwa nga kulunazizza ekisukka ku kyalinga kisukka mu 2 fuuti 2 ku 3 azigatta ku ziri ezaasooka kati bwe tukolaawo endagaano agattako nga naziri azibaze oba addamu n'akipima bupya ne kiwera 2 ziyimiridde zokka ne zino zagattako ndala era endagaano eyo nayo genda kugikuweerezako kubanga namala n'engifunako fotokopi kati obuzibu buvaawa chairperson ono mukyala Namata Lucy agamba wabweru twali tutudde nti endagaano eno kaagende mu nnyumba ye munda agistampinge era agisayiningeko kati mu kugenda awo tusigadde mu lukiiko awo ono omwami Luswata Sulaiman ng'ayimuka addamu ng'agamba nti ewantu wali we baasooka okunziriza waliwo ow'amagye eyagulawo kati ate olukiiko nga luddamu nga lutabuka abantu bano nga bamugamba omwana ono ffe abamu abadde atubbiddemu kati ate ettaka lye bamuddize be mutandika okuliteekako abasirikale tubadde tusaba otuwe ku biwandiiko ebyo n'ebikwatagana ku musirikale ono gw'oyogerako omwami ono Luswata yagamba nti ye omusirikale yajja mu bwangu n'agula abasirikale babeera ku sipiidi simanya babeera bagenda ku deployment kale teyasobola kukola nnyo biwandiiko bingi naye ye yamukubidde essimu ku makyoko n'amutegeeza nti awo yagulawo kati mu kavuvuŋŋana ako nagenda okulaba nga waliwo ebbaasa ekomyewo ebbaasa eno yakwasibwa Musiitwa era Musiitwa n'asituka ne bamufulumya kati ekyaddirira nze nsigala mu kikomera muli abantu bano babadde batudde mu lukuŋŋaana batambula bagenda nsigala nga mmanji endagaano naye nga tejja chairperson gye yagenda munda okusayiningako n'okunyumba yamala essaawa nga kuba twamala meeting esaawa nga 5 ku 6
natuula mu luggya lwa chairperson oyo tani ku mukaaga za mmeka za misana za kiro nga 11 ez'emisana ng'omukyalo ono atambula awo mu lujja naye nga talina kyaleeta talina kyakolawo naye nga nange bwe nnemeddeko musaba endagaano yange genda okulaba atandika okambuwala gumiikiriza beera mugumiikiriza naawe nkyalina benkolako obadde tutudde mu lukuŋŋaana nga waliwo n'abalala abanneetaaga n'ensonga bwe ziti endala kati oluvannyuma nva mu mbeera ndaba nga nkandaaliridde okusayininga n'okusitampinga endagaano eno tebisobola kumala ssaawa 4 nnamba oluvannyuma omukyalo ono nga ntegeeza nti abadde atudde awo naye tamanyi ani aggyeewo ndagaano gy'abadde akutta obwedda kwanze yiwe wasobodde okugifotokopingiramu mu siitwa ye n'omuwaako kopies ezize lwaki nze bwe mwabadde mukomawo n'ebyoli tewazze n'eyange ate endagaano eno obwedde ogikutte mu mikono gyo nga ngikusaba ng'oŋŋamba nkugumiikirizeeko kati oluvannyuma yeegattibwako defense bankambuwalira banfulumya mu kikomera kati mu kufuluma wano baŋŋamba waliwo abamukubidde essimu bali ku Karanoga resort nti mistakenly bagenze n'endagaano eyo nga nkwata boda nga ntuukayo bwe ntuukayo nasangayo abaami fesi ze nali ndabyeko mu meeting wali abaami bano nga bayina ruumu gye bategese yalimu emmeeza mu maaso baali batuddewo babiri abaami bano kuliko Majidu Walusimbi ne Sennabulya Timothy abaami bano nga bantegekedde entebe mu maaso g'emmeeza yaabwe kati nga baŋŋamba tuguzeewo wano kati nga bayita omuvubuka omu wabweru ng'aleeta ebibando bya ssente byali 3 naye kungulu wano nga kuliko obw'emitwalo 5 kaakati baalina omuvubuka omu ng'atudde mu nsonda emu ngenda okulaba akuba ebifaananyi kati nga mubuuza mwagala mbaguze wano eno nga n'endagaano eno baŋŋambye mmwe mugirina ngibasaba ate temugimpa nga balemerako nnyo n'okubaguza naki kati nga baŋŋamba ssente ziizo zibaleemu konze lwaki nzibalamu nga temumpa ndagaano yange kati ntunuulira bano abakuba ebifaananyi nga nkwata emmeeza eno nga ngibayiira nga nfuluma nga nyimirira ku reception kati ku reception awo bajja mangu ne babafulumya ne bagenda era oluvannyuma kati zaali ziyingidde mu ssaawa 3 ez'ekiro nkwata pikipiki nzirayo ewa chairperson mu bangi endagaano yange mutegeeze n'ebibadde eno gye yansindise omukyala namusanga mu ddiiro lye yalimu n'abantu nga 2 ne muwala we alina n'omwana gwe baali bakutte yansekerera busekerezi era mu bingi ennyo banfulumya bufulumya kikomera kye kati ekiro ekyo obudde nga bukya abaami bali Majidu Walusimbi ne Sennabulya Timothy nga baleeta gureeda nga basendako kati waliwe baali bakomezaawo kwe kwali n'ennyumba mwe twazaalibwa mwe twakulira ennyumba eyo nga basenda ettaka lyonna ennyumba bagirekawo ennyumba bagijjawo ne balekawo akayumba k'oli omuvubuka akuumira yali akuumirawo musiitwa yakuumirawo ono musiitwa omuvubuka oyo bamuyita Isima Nsuubuga Isima kati ebbanga bwe lyatambula olunaku ngenda okukera ku makya sore nasanga baŋŋamba nti bali baasenzeewo obudde nga bukya zigenza okuwera 11 baali bamaze okusendawo kati awo nga nsituka nga ngenda ku poliisi awo ey'ekitundu bagiyita Kibiri police station kati waaliwo osi bamuyita Mutoni nga muyitiramu ensonga nga bwe zaabadde kati omwami omukyalo oyo nga ntegeeza nti twakoowa ensonga z'obubbi bw'ettaka wakati wa chairperson oyo ne defense we era ffe wano ku police post eno tetukyalikodingawo misango gyabwe omukyalo oyo ng'ajjayo essimu ye ng'akubira OCCID ebiseera ebyo yali atuula katyo ku poliisi eri gye nasoose okugamba yeetwala police post eno ey'Ekibiri ng'amutegeeza
ng'omukyalo oyo omukyalo bamuyita Naluzze baali bamuyita Naluzze Rashida nga ŋŋendayo ku speed nali yamugamba ayanguwa ajje ku makya nga ŋŋendayo nga ntwala mu ofiisi ya DPC nga mbannyonnyola ensonga nga bwe zibadde nga bampa double cabin za poliisi 2 kuliko n'abasirikale era ng'abasirikale abo baweebwa instructions ku kiki ekyokukola kwaliko okukwata omuntu yenna gwe basanze ku ttaka bwe wabawo ne greda bajje nayo okukwata chairperson ne defense we bajje naye bajje nabo betwatuuka ku ttaka era abantu bonna nga nteekamu amafuta mu double cabin ez'ebbiri nga tugenda era abantu bonna abasangibwa ku ttaka baakwatibwa batwabasanga balina obuwuzo bwe bateeka mu ttaka nga bwe baba bamaze okugula nga bali mu kubusiba abalala bali mu kusala mbaawo kwaliko emiti egiriko abala bali mu kutyabako nku kati abantu abo bonna bakwatibwa ne baleetebwa ku poliisi wabula batuyita ewa chairperson teyaliyo ne defense tebaaliyo kati ofiisi y'ekitundu ekyo eri mu kikomera munda ewa chairperson ne meeting eri gye nakugambye akakiiko konna akakulembeze ak'ekyalo kaaliko era ebintu byonna ebyateesebwa mu lukuŋŋaana olwo zetwandiise minutes za meeting omuwandiisi w'akakiiko yaziwandiika bulungi era nabyo chairperson yabiremera kati bwe tukomawo wano ku poliisi wano bakutte buli omu gwe baali batumiza okuggyako chairperson ne defense DPC yalagirwa meeting etuule nga 15 nga 17 meeting eyo bwetuula bawandiika summons era nze nazitwala nga nyambibwako poliisi y'ekibiri nga bampitta nze ne bayita chairperson w'ekyalo ne bayita defense w'ekyalo ne bayita Majidu ne Sennabulya ebo be baayita meeting eyo bwetuula chairperson teyagirinnyamu defense yajja then Majidu yajja luvannyuma bwe simanyi emmotoka ye yali efudde naye kyetwategera oluvannyuma meeting eyo eba egenda mu maaso DPC obiseera bamuyitanga Kamugira n'afuna essimu okuva ewa RPC ng'amugamba Majidu nali mu ofiisi yange alina ebintu by'aŋŋamba naye sibitegeera bulungi kati ng'amwebuuzaako oba ye yali abitegeddeko nti ffe tutudde wano mu meeting tumulinze obwedda atugamba nti emmotoka ye yafudde kati tewayita bbanga ddene naye najja naye abaami bano Majidu ne Sennabulya bajja omuvubuka gwe bajja naye era balina ne looya waabwe gwe bajja naye kati nga balumiriza nti endagaano eno ne defense ono ne balumiriza nti endagaano eri bwe yakolebwa yampeebwa konze sirina kye nafuna era endagaano eno ye yandeese ku poliisi okuloopa nti twakoze endagaano y'okuzza ettaka naye chairperson yayiganye okugimpa yaginzibyeko ne minutes zaayo wabula nze ekinene ennyo kye baakola bampa akapapula ka attendance list era ku poliisi nakabalaga okukakasa nti no meeting eno gye njogerako yatudde ewa chairperson kati ekyaddirira nga abakulu bano Majidu Walusimbi ne Sennabulya Timothy bajjayo endagaano awo ng'eraga nti nze ekitundu kiri ekyakomezeddwawo nali nkibaguzizza $2 million era baali bansasuddeko $1,010,000 kiki ke kali ke bakutwala mu meet ke wagenda eri ku gundi n'obasanga ne bagamba balamu ku bisente ebyaliko obwetaani waggulu njagala kulowooza ndowooza kye baali babala ekyo byanzijira luvannyuma kati oluvannyuma nga babyogera bampaddeko $1,10,000 ndi mu kubeegaana sente zaabwe nazitudde kugamba balina ne babuloka abalala be bali nabo baba boogera nnyo to a point that olina kubawa budde ne boogera bye baagala ne biggwayo era bwe byaggwayo nga DPC aŋŋamba kakati tutuzizza mu meeting ate ettaka walitunze dda
konze ssebe ettaka eryo sinnalitunda era sinnakwata ku ssente yonna eva ku bakulu bano nga bwowulira boogera n'endagaano yange nze simanya ani agina kubanga nakoma ogiraba nga chairperson agisabye agenda agisayininga era agisistampinge teyadda kaakati bwe bansibako nti bampadde ssente ezo OCCID ng'atandika okubabuuza essente zino mwazimuwadde ddi olunaku nga baluwogera essente zino mwazimusasula mutya kubanga miliyoni 100 si ze ssente z'owa omuntu obuwi nga talina wakuwandiikidde oba nga teziriiko mukululo gwonna gulaga nti omuntu ono namuwadde ssente ekyaddirira ng'omukulu omu Majidu ng'ayimuka ng'agamba nti nze nabawa akawunti yange eya Centenary Bank ne bajja ssente ku akawunti yaabwe eya Centenary ne bazizza ku yange era endagaano eyo bajja nayo nga bagirina era nga ne chairperson yagisayinze n'ogisistampingako eyo yagaano gisistampingako kubanga nze nkozeeko mu banka eyo yagaano gisistampingako wabula eno abafereje baaleeta yalaga nti yo yali agisistampinzeeko tugende maaso kakati nga ntegeeza OCCID nti nze sinnakwata ku ssente ezo era sirina akawunti yonna mu Centenary Bank wabula abakulu bano mbadde nsaba bwe baba bakola ekyo bagende baleete statement yaabwe mu bbanga eryo lye bansasuliramu ejja kulaga trace ya transaction eyo nga ssente ziraga bulungi bwe zava ku akawunti yaabwe ne zijja ku yange naye mu byonna nze siggulangawo akawunti yonna wadde okuba ne dormant account oba lapsed account mu Centenary Bank kakati abakulu bano nga basabibwa endagaano eno yabagibwako ng'ekizibiti oluvannyuma kati nga bababuuza endagaano eno yo mwagirabako musiitwa gye yakoze ne Ronald nti nedda kuba omwana oyo endagaano yamuweereddwa agyegaanira bwereere kakati bwe basabibwa bagende baleete bank statement eyo baba bafuluma wabweru yes baba bafuluma wabweru kanso waabwe yali ayina empapula z'akutte aba afuluma oba yeekoona atya empapula ze yali akutte ne zimugwako wansi we twali tutudde mu kutunula ku mpapula ezo n'endagaano yange kwe yali eri chairperson gye yali atutte okusayininga n'okustampinga n'atazza abakulu bano ne babakomyawo nenyimuka ne ŋŋamba DPC nti endagaano obudda gye tuwogerako yeeno meeting neddamu buto obadde endagaano mugyegaana endagaano eno yatuuse etya mu mikono gyammwe nti ate yo bwe yatuguza ate endagaano n'agituwa konze ate obwedde endagaano mugyegaana wano nti mwagimpadde ate kijja kiti nga mukyusiza statement yammwe kati awo DPC n'alagira bakole statement naye basooke kuleeta bank statement yaabwe kakati abo nga bafuluma ne lawyer waabwe ogenda okuleeta bank statement sebo n'olwaleero wenjogerera okuva omwaka oguwedde mu June tebaleetanga bank statement kuprovinga lwe bakuwa miliyoni 10 tebaddanga kati defense ono w'ekyalo asigala munda aweebwa abasirikale babiri omusirikale omu ayitibwa Esim Joel omusirikale owokubiri ayitibwa Gabriel Mwebaze nga babagamba bawerekere defense ono kubanga yabuuzibwa bw'oba ogamba nti nno wano ewaddizibwa Ronald mu kusooka waliwo omusirikale eyagulawo era endagaano ze mwakola ziri mwasigazaako kopi ku ofiisi yammwe genda ozireete bano bakuwerekereko nga bamuteeka ku pick-up nga bagenda naye kati nze nga ŋŋambibwa okgenda mu ofiisi ya OCCID nninde abantu bano bombi abagenza okuleeta statement eya banka n'ono gwe bawerekedde agenda leeta endagaano y'omusirikale omwami we bwe baatuuka yozibwa bagenda saawa awo nga 7-8 bwe
mpaka saawa nga 12 bwe baakubira essimu nti ono defense bwe yayingidde mu nnyumba ya chairperson Semambo banoonya ndagaano. Teyakomyewo, yayise mu mulyango gwa maaso. We suspect alabika yafulumidde mu mulyango gw'emmanju. Nti muggyeko chairperson statement kuba twamuyise wano n'agaana okujjula. Bamuripootinze nti bamulabyeko. Kati nze nga OCCID andagira okudda enkeera nsobole okurekodinga statement yange. Ona nali sina recordinga statement. Era nenzira enkeera nenkola statement. Kati awo nagenda okulaba nga ne bali be baakwatira ku ttaka babawadde bail. Era baagenda ne basabibwa okudda ku nnaku ezawandiikibwa ku police bond mpapula zaabwe. Bail eba ya court baba police bond. Sorry, yes, police bond. Tebaakomawo, tebaddanga nabo mpaka olwaleero. Kati nga ekyaddirira okuva ku olwo nga banguza samoni zibazitundawo wabweru wa polisi yaabwe. Samoni zino nga nzigula buli kaseera naye nga mu kusamoninga basamoninganga chairperson ne basamoninga defense nga nange kwendi Majidu ne Sennabulya. Era empapula zino nga bwe tuzigula ne bazijjuzaamu nga nzitwala ku polisi y'Ekibiri ne nfunawo omusirikale n'annyambako ne tuzitambuza ku buli muntu. Agenda okulaba ndi musamo. Kambuuze. Mpulira ogamba mbu Samoni wazitambuzanga emirundi. Samoni, polisi tayita omuntu omulundi gumu najja. Nze ekintu nakyo nakimanya luvannyuma. Naye omulundi ogw'e15 watambuza wagula Samoni okubasaavinga mulundi gumu 2 3 4 10 mpaka kugwe 15 ng'ofuluma n'ozigula n'ozireta ne bazijjuzaamu. Kati nga waliwo bazijjuzangamu then nga kuliko omwami yazisayiningangako omusirikale bamuyita Emmanuel. Erinnya eryokubiri limbuze. Ye boss yakulira land department eyo ey'Ekatwe. Omwami oyo kakati ebbanga bwe lyawera mu landi z'omwo mwalimu omusirikale yeyanziza ebbali. N'angamba Ronald, emirundi gy'ozze wano ne gy'obonaabona njiraba. Naye kankutegeeze poliisi esamoninga omuntu omulundi gumu. Bino by'olaba bakukola bino byakuddira eyinga. Gwe bagambe sigenda kuddamu kutwala samoni papers ndala. Era bwe ntyo bwe nakola. Kakati ng'ensonga ezo nzitegeeza bosi waabwe oyo Orena Emmanuel. Nga mbuuza oyagala ffe tukole tutya ate oba tubayita tebajja kati ffe ki kyoyagala tukole. Naye mu kaseera kano oluusi abasirikale bano baasindikibwanga ku ttaka bwe twalabangayo ekikolebwa. Era twagendanga baabangako be bakutte ate enkeera ne babata. Kati nga tugenda ne bana abasoko ne bapima ne babangako ne records ze bakola n'okkuba ebifaananyi. Kati ngenda okulaba ensonga ziganye okutambula wano. Kati ekyaddirira nga nina mukwano gwange nga ngamba Ronald ekyandisinze obukulu wandibadde kusiba kikomera ku ttaka eryo. Bali baalisenda buli kimu ekiriko n'ennyumba na buli kimu kyonna bakisenze. Sibako ekikomera nga tufuna ssente nga tusibako nga ngula bulooka nagula bulooka nengula omusenyu nengula n'amayinja ga hardcore. Kati nfunye n'abasima omusingi tugusimye. Mu kusima omusingi ogwo n'ebino ebizimba bituuse ku ttaka. Baakozesa omusirikale wa CID Ekibiri. Bo ne bajja kati kwolonziramu okubalaba. Tewukkirizibwa ate kuzimba ku ttaka likyaliko enkaayana nakikoze enkaayana akinga ettaka baalimba. Ono abadde yalitwala yakomezaawoko. Kye yakomezaawoko kye ndi mu kuzimbako. Nti nedda kakati nga bakubira OCCID Katwe Naluze nga Naluze abagamba twabayita dda mwagaana okujja wano kati engeri kemulabise mujje wano. Nga tugenda nga nze ngenda ye Katwe nga tutula nga tubalinda. Era tebaalabikako.
tebalinnyayo. Kati nagenda okulaba wayita ndowooza ennaku nga 4-5 nga banneiba bantegeeza nti mu kiro ekyali kikeesezza awo mu August awo bano bajja ekiro, waliwo abavubuka bajja ekiro ne bayoola matiriyo yenna gwe twali tuguze okusibako ekikomera ne bamutwala n'omusingi ne baguziika. Abavubuka bano kwe kuli Nnyombi n'omulala bamuyita betwategera oluvannyuma omu bamuyita Nnyombi, omulala bamuyita Tamale Habibu. Omwami omu ntegeezebwa nti yali mukozi mu kikomera ewa mukyala Namata oyo chairperson. Omwami omulala bulooka wa ttaka nga bali ababiri obwedda benkugambako. Era nagenda ku poliisi nenzirayo nendoopa ne baggulawo fayiro ey'okubiri. Era abasirikale bano DPC abasindika bakomewo ku ttaka balabe oba ebintu bino bye nazze okuloopa bituufu. Era baatuuka ng'era bw'omanyi tosobola kuyoola musenyu wonna n'ogumalawo nga birabika. Ne bulookera zaali ziraga nti nno zaabaddewo n'amayinja era nga byonna biraga bulungi. Ne bafuna statement saawo ne ku bantu abamu abaali babalabye. Omusango gwo nga gubeera ku poliisi tebaagunoonyerezaako kintu kyonna wadde nasigala nga ŋŋendayo kubanga abantu bano bansamoninganga kumpi buli lunaku baŋŋambanga okuripootinga. Ensonga ezo bwe zigaana nga ndaba ku poliisi zeekutte tezirina we zidda, nagenda ewa RDC bwe bayita Mawerere Simon Peter ne mutegeeza ensonga zino ne mutwalira na buli kimu kye yali yeetaaga okutegeera kye nali mugamba. Omwami ono yawandiika ebbaluwa eyita chairperson kuba mu meeting gye twatulamu esooka yaŋŋamba chairperson yalina obuzibu temusobola kukola ndagaano ate n'agisigaza. Yagenda ogisigaza ng'ekigendererwa yali akimanyi. N'awandiika ebbaluwa era n'agikopingamu different state agencies, Minister for Presidency, Minister of Lands, n'awandiikira yakopinga offices ez'enjawulo. Omwami nga ayita omukyalo oyo mu meeting ne Majidu ne Sennabulya wamu ne defense wamu ogasa ne musiitu onazza ettaka kubanga RDC bw'asoma mu bbaluwa yaŋŋamba bw'ati nti musiitu ono tasobola kuzza ttaka nga takimanyi nti yalifuna mu bukyamu. Alizza kubanga akimanyi yaligula mu bukyamu. N'abawandiikira amabaluwa bonna. Yabawandiikira amabaluwa emirundi 5. Bonna nga bwe mbakutegeezeza tekuli n'omu yalinnyayo. RDC naye awandiika emirundi 5 tewali yajja. Emirundi 5 tewali yalinnyayo. Ate ng'okuva wali ekibiri okutuuka ewa chairperson wali Esseguku tekirinaamu wadde kumpi nnyo. Akati oluvannyuma nagenda okulaba nga nina ennaku RDC ze yampitanga n'abantu bano nga bo tebalinnyayo. Kati ne mbaako ennaku ze nagendangayo nzekka okufolowinga up ku nsonga zange. Kati ng'olwo osangayo abamu ku bakulu bano mu ofiisi ye nga bakulabanga ng'ozze wawandiika nti bajje ekomaawo. RDC lwawandiika nti bajje tebajja era tobasangawo. Naye gwe bw'ogendayo wekka ng'obasangayo. Era nga webale nnyo. Kaakati RDC ono n'assaawo n'olunaku olw'okugenda alambula ettaka lino eryogerwako. Era abantu abo bonna n'abayita. Era oyita ku maka ga chairperson okutuuka ku ttaka liri. Era baagaana okujjayo. N'asindikayo ne depute we. Era baagaana okulinnyayo. Nagenda okulaba nga ettaka litandise okusibibwamu emisingi. Kati ku ttaka eryo lye nkugamba namala n'entundako 5 ku 100 ng'abakulu bano ku poliisi batandise okuŋŋamba nti abantu bali boodiringa nabo bazibu, abantu bali boodiringa nabo batunze tundawo. Nga nsalako 5 ku 100 nga ngitunda. Era abakulu bali
bagamba bwonna batogituguzizza gwamanyi ffe wonna tutunzeewo tukuwa omukisa gwa kutundako 5 ku 100 olwo baani abakuwa omukisa ku ttaka eriryo ng'ani akuwa omukisa Majidu Walusimbi Majidu Sennabulya Timothy era batundawo nasangawo n'omusingi ogwakalina nga gusimiddwa abangamba gwe bw'oba toyagala gwamanyi okuzimbako kutandise kati olwo baali bankubira n'amasimu ebiseera ebyo bangamba nti ndekerawo okubatwala ku poliisi ne yonna offisi ze nali mbatwalamu bambuulira amazima ku musirikale ono defense gwe yayogerako ku ttaka liri mu sitwa lye yasooka okukomyawo era Majidu oyo yambeeranga bubi nnyo nga buli kaseera abeera nkubira amasimu nti bwe mbasonyiwa bino byonna bajja kumbulya era oluvannyuma amabaluwa agabayita bwe gayitirira obungi Majidu yantegeeza nti chairperson ne defense we chairperson Namatalusi ne defense we Mwami Luswata Sulaiman nti bo akatundu ako baali bakeesaliddeko olw'okuyambako mu siitwa okuzza ettaka lino omulundi ogwokubiri okutuuza miitingi eri gye nakugambye yatuula ewa chairperson oba okitegedde kyenkugamba eyavaamu endagaano etakuweebwa weebale nnyo nti era nze ndi ku bo bokka naye bo bali mbalese nabo babba ettaka ate nze ndi ku bo bokka kati ngamba buuza lwaki mwenammwe kennyini mwagamba nti nno waliwo omusirikale ndi omusirikale nammwe mwali mumumanyi nti ffe tetulina kye tumumanyiiko era si ffe twamwogera era kituufu si be baamwogera defense w'ekyalo oyo Luswata Sulaiman ye yamwogera kati ku poliisi eno endagaano eno jjukira yali ebaggiddwako nga poliisi yegirina kati RDC antumayo katwe ku poliisi yali yakubira oyo Gabriel Mwebazi agimpeemu photocopy agisomemu agirabe kubanga naye yali yeebuuza ate omuntu ettaka lye yagula mu butuufu alizzaata kati ng'endagaano eri esooka jjukira yo nali ngirina kati eneyokubiri nga gyatannalabako kyokka nga nange nali sigirinaako kopi yonna nga bagifotokopi nga kati nze mu kugimpa nzija fotokopi ekatwe ngitwala Esseguku ku ofiisi ye nange neeyokyeramu kopi eyange ng'endagaano eno gwe gwaddamu gwe gwali omulundi ogwokubiri okugirabako asigala ayita abantu bano nga bagaana kati ngenda okulaba nga bwe nkugambye enewa DPC nayo nagendanga okulaba lwe babayise mwenna tebajja lwozenga naye tebabategeezeza kintu kyonna obasangayo kati ebintu ebyo byandeetera okwekyanga mu ofiisi zaabwe wala disera ne mugamba radisize siri mu mativu kankubuuze abantu bano kansoke nkubuuze esebo poliisi yakuwanga ne kufotokopingisa samoni emirundi egyawere 15 kwegyo gyonna tewali lwe bajja naye wagendangako ku poliisi n'obasangayo nga gyebali bazze naye nga lwe babayise poliisi lwe bayise bo tebabeerayo n'okutwala kakati ate ekirala kakati n'okukola statement zaabwe nga bano mbabuuza kuba baŋŋamba nga bazze ne bakola statement konze ye ate ddi jjo lwonna nasiibye wano nammwe bano bazze ddi ne bakola statement nti bazze ekiro banzirangamu bwe batu bano abasirikale Gabriel Mwebaze n'esimu jjowe bazze ekiro konze ate mwaŋŋambye obudde bugenze ne bweŋŋenda bamaze ne bajja ekiro kati lumu era nzijjawo unannounced kakati kwolwo lwe nsooka okusanga omwami oyo musiitwa ng'azze alina n'omwami omulala gwe yajja naye kakati bano nga banneekanga nga nzize kati oluvannyuma kwe kuntegeeza nti omwami ono omulala musiitwa gwe yajja naye nti ye musirikale eyagula wali nga mulemerako nnyo mumanye amannya omwami nga ŋŋamba ye Matabaalo Wiruba nga ngenda mu ofiisi ya DPC nga mutegeeza nti omusirikale bulijjo gwe baali batugamba
musanzeyo mu Lands Office ko ye nja kumulaba nga nzirayo wali eri nga mbasaba bano kubanga nagezaako nange okubabuuza ebibuuzo byange kakati nga mbasaba nange era mbeeko ebirala bye mbabuuza nga mbitadde ku lupapula nakwata olupapula ne nduyuzaamu emirundi 2 ne mpandiikako ebibuuzo bino ekibuuzo ekisooka wagula ddi watunda ddi wagula kyenkana ki watunda kyenkana ki watunda sente mmeka wagula sente mmeka esente zino wazisasula otya esente zino bazikusasula batya nenkuba akabokisi ku lupapula okwo buli omu abeeko wansiigira nti ku kibanja kirinze nagula sayidi wano sebo buli muntu yakomyawo ansa za njawulo ku bibuuzo ebyo nga bwe mbikuwadde omusirikale ono era bwe yagira nga yeebuzaabuza omusajja oyo ye Matabaalo Wiruba bwe yagira awo nga yeebuzaabuza ng'amala nga yeefuula nga ali ku ssimu ng'afuluma era teyadda n'olwaleero wenjogerera teyakomawo ku poliisi awo naye ye musirikale kubanga teyali musirikale oluvannyuma namusuula nga buloka wa ttaka namuzuula oluvannyuma nga buloka wa ttaka kaakati awo mpummula ku poliisi kubanga esente nali nteekangamu nnyingi ne ofiisi ya RDC nga nayo ngiwummula ndaba tewali kye bakolawo tewali kigenda mu maaso kati nga ŋŋendako omukyala omuyita Mbabazi ya RDC wa Wakiso ono depute we Mawerere nga mutegeeza ensonga zino nga mutwalira n'ebbaluwa zonna depute we z'abadde awandiika omukyala oyo yajjayo essimu ye n'akubira ono depute we Mawerere n'amugamba ebbaluwa zino network oyo okwate ne defense ono okwate ne musiitwa be baliko obuzibu ng'era aŋŋamba ddayo Mawerere mutegeezezza ki ekyokukola okusinziira ku biwandiiko by'oleese kyokka ate bw'amala okukola bye mulagidde ampeereze feedback mu buwandiike era natambulirawo nave Wakiso ku disitulikiti neŋŋenderawo Essebuku omwami ono w'atuula bwe ntuukayo omwami ono yaŋŋamba nti kola petition ku ebyo bye mwogeddeko tulabe we tutandikira era nagikola ku lunaku olwo lwennyini nafuluma wabweru neŋŋenda mu internet cafe eri wansi awo neŋŋenda nempandiika nembimuleetera kopi n'agireceiving era nayo njirina ssebo n'olwaleero omwami oyo taddangamu wadde okwenyeenya depute RDC Mawerere nga mukama we Mbabazi amulagidde essimu ne bwe mukubira essimu tazikwata ne bwe muweereza WhatsApp message azisoma aziraba nga mbiwandiika ngoberera ku petition eyo gye yansaba mukolere okuva ku ebyo boosi we bye yali amulagidde teyeenyeenya nako wadde bwe wabadde otandika okuŋŋamba emboozi eno waŋŋambye nti ebintu bino birimu ne state mu byonna bye wakaŋŋamba sinnawuliramu state agirawa kati awo wenzijja kati oluvannyuma mbawumuddemu tukubira omusirikale ono omu nga ndaba ntambudde obujulizi bwonna bwe beetaaga babufunye kuba abantu bano baakomawoko ne ku kitundu nga bw'onoogamba nti tukola ku nsonga zino naye katwebuuze ku banneyiba abeetoolodde ettaka lino ettaka lino ddala lyona alyogerako bajja ne bafuna statements ezo ez'abanneyiba abantu abakulu ku kyalo abakiruddeko bajja waliwo ne muganda wa jjajjange naye ne bamuggyako statement sebe ebintu bino ku fayiro baali babijjako kati ntwalamu awo akabanga ka mwezi nga gumu awo 2 nga abakulu bano ndaba nga mbeewuubako teri kigenda mu maaso endagaano eno ngibasaba baginzirize bagiremedde ate ng'eri n'okuzimba ndaba abantu abamu batandise okuzimba
kati mbakubira essimu nkubira omusirikale omu bamuyita Gabriel omwebaze aŋŋamba babadde nga bannoonya ebbangiro lye mbadde sigendayo nga tebandaba efayiro yange yagitwala dda mu kkooti. For the thief, but the truth won't lie. 40 days for the thief, but the truth won't lie. 40 days for the thief, but the truth won't lie. Won't lie. But the truth won't lie. 40 days for the thief, but the truth won't lie. Won't lie. 40 days for the thief, but the truth won't lie. 40 days for the thief, but the truth won't lie. 40 days for the thief, but the truth won't lie. Won't lie.